Wiki ewedde abasuubuzi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo beesuulamu jjulume ne baggala bizinensi zaabwe ng'entabo yava ku nkola ey'ekitongole ekya URA gy'eyitamu okubasolozaamu omusolo emanyiddwa nga Electronic Fiscal Receipting and Invoicing System gye batakkiriziganya nabo. Batuddiremu emisolo bagiteeteeseeko. Ekimu kijja kubeera bulungi. Twagala emisolo bagiteeteeseeko. Ate ne batuteekako n'obuzito obwa refresh. Kati refresh yennyini etuleetedde obuzibu. Sitwasoma, tuyina obuzibu. Kaakati batusaba emisolo gya 2016-18. Refresh yali teriiwo. Ensonga eno yakubaganyizibwako ebirowoozo mu ntula za Paalamenti ez'enjawulo nga ne baminisita mu minisitule y'ebyensimbi baavaayo ne babaako bye balambika kussa n'okusuubiza nti ensonga z'abasuubuzi za kukolwako. The high-handed methods used by the Uganda Revenue Authority in execution of its cardinal statutory duties of farming taxes, but also our inconsideracy in passing taxes in this August House. There is a reason as to why people are angry towards the political class. Ne ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde, President Museveni yasisinkana abakulembeze b'abasuubuzi ssaako n'abakulu okuva mu kitongole ekiwoza ky'omusolo ekya Uganda Revenue Authority nga yalagira aba URA okusooka okuyimiriza enkola ya IFRIS okutuusa lw'anasisinkana abasuubuzi bonna nga kino kyakubaawo ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogujja. But also now don't make me a mistake. Temuntomeza ntisalirawo wano. Kansokenekenenye, and we meet, but you will not be penalized. And those who are penalizing and stopping your account, they should stop. Oluvannyuma lw'ensisinkano eno, abasuubuzi baddamu okukakalabya emirimu gyabwe kinnawadda nga leero omubaka omukyalo ow'ekibuga Kampala Honorable Shamim Malende asisinkanye abakulembeze mu kibiina omwegattira abasuubuzi mu kibuga Kampala ekya Kampala City Traders Association ng'ono akwasiza omwogezi w'ekibiina kino Haji Ssekitta ekiwandiiko omuli amateeka agafuga enkola ya IFRIS kuba abasinga bagamba nti tebagitegeera bulungi. Ekiwandiiko kino mukama wange engeri gy'oli mukulembeze as a copy in different groups. Omubaka Malende ategeezezza nti ekiwandiiko kino kitunuulidde nnyo amateeka agakozesebwa okunyigiriza abasuubuzi obuvunaanyizibwa eri amateeka gano wamu n'ebirala. Era nga ndese ekiwandiiko kiri tekiniko ekitunuulira amateeka ag'enjawulo agali mu kukozesebwa okunyigiriza omusuubuzi mu kibuga Kampala olwaleero. Era n'amateeka agafuga IFRIS system agakozesebwa mbadde ndese ekiwandiiko mwe gali gonna n'okubalaga geetaaga kukyusiriza gatabuwaayiro ki wetanga okukyusa osobola nga abasuubuzi balekerawo okukaaba. Akinogaanyizza nti ab'ekitongole kya URA balina okusooka okutunuulira okusoomoozebwa abasuubuzi kwe basanga n'awera nti si waakussa mukono okutuusa nga abasuubuzi bafunye obwenkanya. Era tugenda kugoberera okulaba nga biteekebwa mu nkola ne ssente ze basasula mu kiro n'ensonga za IFRIS zonna tuzitaddemu ne VAT ayitiridde obulyo okuba nti asololezebwa buli ku mutendera byonna tubitaddemu era tugenda kubikolako. Malende era alaze obuzibu obuli mu kukozesa akuuma ka IFRIS ng'agamba nti abamu ku basuubuzi si bayigirize kimala nga n'olwekyo tebabitegeera nga kibeetaagisa okupangisa n'akakozesa kw'ossa n'okugula data. Bategeera kimu kumala ssente n'amagezi gakola bizinensi na kusayininga kujjayo ssente zaabwe naziteekayo. Kakati akuuma ka tekinologiya kabeetaagisa okupangisa omuntu mulamba abeere nga akaddukanya eyo expense nayo eri ku musuubuzi. Y'omwogezi wa Kasiita Haji Ssekitta agamba nti bakusooka okutunula mu kiwandiiko kino n'oluvannyuma bakiwa abagenda okusisinkana President Museveni ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogujja. Leero oluva mu lukiiko luno ngenda kukisindika ku ofiisi ya Kasiita headquarters bakiyitemu mangu balabe ensonga ki ze tuweereza eri abakugu ba Ministry ya Finance ne Ministry ya Trade ebyangu okujjamu babijjemu naddala ebigayidinga President waffe mu mateeka tusobole okuba nga bituyamba. Ono agamba nti tebasuubira kuddamu kuggala amaduuka gaabwe kubanga buli lwe bagaggala be basinga okufiirizibwa. Kye twagala ennyo okukola kwe kwavaatinga okuddamu okubeera nga tugenda mu crisis kubanga ffe abasuubuzi unfortunately ffe tusinga okufiirwa. Nze Aneti Namatovu ku lwa KSTV
aga leero.